You want to be proud? Breaking news gano mawulire agasanyo eri abana ba National Unity Platform ate ganaku eri side ya NRM wetugera sawa zineno Balaam oba muyite Honorable Minister Balaam owabavubuka asimatuse okufa wali mu lubiri anti bakozeseza ebyuma bye okubeera nga abakuba sound gye bakozeseza olako olwaliro wali ku Kabaka era akatambiko na ngakuletedde mu maaso abana ba National Unity Platform aka video kana nsaba mu kampele kaleke mekaso tambula katukira obonna banjegadde okumanya kweno information nadala abaganda basobodde kubanga betaba mu kudduka kuneno kubanga ugenda kuyamba abana Uganda bonna abanyankole abacholi abasbomo nabonna Eastern Uganda abasoga kubanga akabaka yagamba ntino ye alwedde kuberanga alabirira Uganda yona nako olwalero nga benkugambe Balaam kasita yalabye ekipande kya His Excellency Robert Achagulanyinga bajingiza wali mu lubiri ku Kasawe omukulu yanyizeho bunyizi nagamba DJ we mumujewo ebyuma era music mulekeraho kubanga mukola ki amuplenga bana ba National Unity Platform wamu n'abalala babaddenga abayimiridde side zeri wagulu bwango omanyi ku lubiri we batera okutegeka enkuuka we babadde era bo batandikidde okubanga beekarakasa kitegeeza ki ntino bana basajja ebyaddala batya dda era badde batya okulaga eri ebifaananyi eri abakola abakama baabwe nga bagamba nti no ate Bobi Wine gwe basinze okupraisinga ate abayina mbe basinze okugula amasaati kyokanga ate mu lubiri anuge basinze okwagala ate basinze okwagalani Bobi Wine ngenda kwangu penga ino video olowooza Balaam kyakoze akibadde kisalira okujjako sound oba nedda mbulira mu comment section banange tukoye ensi yaffe obufuusi ne politics tuli mu lubiri emmengo bajjako music bana bafande balinga abana ziri mu bibada balinga amasira balinga emana balinga mizija kapa bava tololo baje n'amateeka wano amateeka gabe bagateeke ku siminti wano tewali siminti bana mukyala amazaa banafaka balinga abana mu kibada tonsomesanga bya kisiru ebyo nga ndi mukufa nkugambye Allah akugamba bwenjala bwekulumanga ng'olaba ogenda kufa embizi yeriwo wadde embizi eri haramu girye osooka otaasa obulamu Uganda kati weeyimiridde eyimiridde mu position ey'okulya embizi okusooka okutaasa ki obulamu tetusobola kufa nga tulaba bwe tutyo bwanti kati ate kati wali wadde tusobola okwetaasizaawo naye ate wali eri wali tetugenda waa nedda ekyo nedda tuli mu kufa temutubuulira bya kisiru byammwe wano
Sooka oyogera amazima agakwetoolodde wano then olyoka obikulaaga ekitabo. Osooka oŋŋamba awo Bobi bubi, obusi bubi, Museveni mubi, atta abantu, bye tetubiwagira, bye tubivumirira, then olyoka oŋŋambe Allah agamba ati. Awo nja kukitegeera. Abantu si basiru, abantu si balalu, tebabeerangako. Mwe temuli qualified kubuulira. Ekyo nkikubuulira. Kutuula ku mmimba ali awo. Temuli wadde. Ne bw'oleeta abasomesa emitwalo 10 tosobola kumpuluvinga rongo tebakulya ebinusu. Temuli qualified, awo temuli worth, mwonoona bwonoonyi. Kubanga ate mukikola kagenderere si mu butamanya nedda kagenderere nze nkubuulira si butamanya mubikola mubimanyi kubanga omululu n'obunanfuusi obuli mu mitima gyammwe gasajja mmwe muli binnanfuusi. Abantu abali mu kufa, abali mu kutaasa obulamu, embeera buli kimu kibi. Abantu babatugumbula misana tuku drone zisomba mulaba. Mwani muzogeddeko ddi. Bannammwe abasiraamu nga babakutte lwa busiraamu obujulizi weebuli. So musi babiri abantu bali mitwalo na mitwalo nga bamukwata lwakuba ye abudu. Obujulizi weebuli mubumanyi. Lwaki temubwogerako? Then noonoonya akawaayiro w'osobola okunzikakkanyiza mu kitabo. N'okanoonya omala omwezi mulamba ng'oli mu kunoonya akawaayiro kakunzikakkanya. Olumala okukafuna n'ojja n'olyoka onkakasa. Tosobola kunkakasa. Nkugambye wekuba kwerwanako nga kutaasa bulamu. Ekikolebwa kyonna mu ekyo Allah kitegeera. Kugambye Allah kugambye ly'embizzi wadde eri haramu otaasa obulamu. Ekyo kibayita level y'okutaasa obulamu. Eyo giwe ekitiibwa. Ekyo kye tulimu e Uganda. Eyo level y'okutaasa obulamu Katonda agamba ly'embizzi. Kasita bubanga kutaasa bulamu wadde eri haramu wadde ngivumirira wadde ngigaana wadde saagala. Bw'oba otaasa bulamu sooka obutaase. Kye tuliko e Uganda. Tuli mu kutaasa bulamu musajja. Kitegedde. Tuli mu kutaasa bulamu. Tetwagala gasiya buli azunga tugenda muku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Aji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 075 2 44 751 ne ku WhatsApp kwendi. Mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.